bwe kiba kisobose sirika. Nkiddamu bwe kiba kisobose sirika. Waliwo ebiseera ebimu olina okusirikira amawulire amalungi n'otagagamba buli muntu gw'osanga. Omugole yatubuukinga when was it omukolo gwalina kubeera nga 2nd August. Ne mu kutubuukinga n'atugamba ebintu bino wammanga. Nagamba naye muba muwandiise wantu wonna sete mumpandikako nti omukolo gwange gye guli. Yatuwaka akakadde kamu emitwalo 3 n'asiba olunaku. Kati remember ffe tugenda okukola nga sente ziweddeyo enkeera. Ngenkya gwe mukolo sente zigwayo leero. So I was checking in kumanya decoration waabwe colors ki uniform tuyingiremukko bwe bityo munnange. Omwami yakwata essimu n'angamba munnange tuli bulungi naye tubadde tusaba tukuwe sente ezo ku Lwokuna kubanga Olwokutaano tujja beera busy then Saturday mujje mukole. Leero tulinayo meeting ey'aba service providers mbadde nsaba mujje era okubidde mukadde katuufu. Ne mugamba mukwano nnyinza obutasobola kubanga ninayo omukolo leero korona inako chai nga ngenda display nga kachai nteekeko ka setup akali beautiful then nkeera nkole chai mukole y'abantu banywi. Munnange nga mugamba okay naye sigenda sobola kubaawo naye byonna bye bateesa mungambeko nja kuba mmanye mbukale. Munnange omugole yali atuganya okwogera tuba tuli awo ng'omwami ankubira. Agamba munnange yadde twabawaako sente muzikuume naye omukolo tegugenda kusobola kubaayo ku Saturday eno najjako. Neneebuuza yi bagusazizza mu wiiki esembayo how come kubanga mu kwogera kwabwe sente ezaaliwo nga tewali kiyinza zigusazaamu. Munnange nga ntandika okuweereza ka message ku WhatsApp mpeereza omugole omukyala hi boo how are you I'm kindly inquiring gugenda kubeerayo ddi so that olunaku olwo siteekako muntu mulala kubanga nali nakwata dda sente maama omukazi tanziramu neneralikira omanyi nga service provider w'obeera toyagala linnya lyo ditta bannange omwami nga nziramu alaba bu message bususe nga ngamba Dora it is me online. Omukyalo ono olunaku lwe twabagamba olwali olwa service providers okujja mu meeting esembayo bwe yavaayo lwe lunaku yannyonnyola abafamire nti omukolo gyeguli. Jjukira tebaamusonda omukazi tebakolako meetings wabula service providers meeting baali bagimanyiko maama senga ow'ensonga ne taata naye nga bonna kati bano ab'ekika abalala bonna kolo lwe bagamba ab'ewaka bagamba nedda bagambeko tosobola kula mukolo nga bafamire tebaliwo bagambeko nga bagamba nja bagamba Lwakutaano ng'enkya gwe mukolo banaasobola banajja bunedda nnyabo tujja kuzaalukuka tosobola bali bafamire yaffe famire ogimani omanyi batubeereddewo bali baganda baffe tebasobola kuloga omuwala nga bagamba kale tukube they called ne bagambako abamu bagambako abantu ndooza sisobola kugamba nnamba ntuufu. Ramaliriza nga bamaliriza enkeera accident wepaba omugulu nga gumenyeka mbogwa right gamenyekamu emirundi 3 guno nga gujja naye ekitundu kya wansi kye kyakosebwa. Ekitundu kya wansi kimala okukosebwa omukyala nga bamutwala mu ddwaliro bamusiba cement bamutadde waggulu nga bagamba nedda bwamala oyunga abasawo bamuzizamu amaanyi omusajja n'ajja asobola kuddamu otambula biki bamala okuyunga bagenda kugira agenda kutereera mujja kukola omukolo gwammwe after. Kyannaku nnyo nti nfunye akasimu nga baŋŋamba omukyala yafudde. Ekisinza okundeetesa emboozi eno oba ebirungi byaffe tubisirikirirenga ddala abasobola baliraba birabe nga bibaddewo I don't know. Olwamaliriza okukutuka wepaba ng'omuntu yenna I felt touch twalyako ku ssente biki ne ngamba no I will go for burial. Musajja n'angamba Dora tebaabakubireyo ng'enseko nnyingi Dora tebaabakubireyo ng'enseko nnyingi mu kufa kw'ono ne mugamba tokuba kuti nagamba omanyi nti mukyala wange afudde ne nkubira abafamire mbagambe nti omukazi afudde. Kyannaku nnyo nti buli service provider gwe nkubira ngamba njagala kujja kuziika naye abafamire twabagamba tebiribaawo. Oh my God, family members you're so toxic. Ebirungi mubisirikire. More of the story buli kirungi ky'oteekateeka okukola sirika bwekye kimala okutuukawo bw'oba ogenda bweru ozimba nnyumba ogenda gula ttaka ebirungi byonna omwana wagenda mu bibuuzo alina amagezi mangi buli kirungi abagenda okutta bali kumpi awo. Abalwadde nsaba Mukama ate abeere nga abasuusa bamikwano mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo abankuumire musibe bulungi
musule bulungi mwerawa.